Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, Abaganda mwenna, mikwano gy'Abaganda, abataka abakulu b'obusolya, abataka bonna buli omu ekiti kye, abataka abagundiivu mwenna mbalamusizza. Mbejja ndagire tajuuba. Ngenda kukola katambi nga kampi olw'ebibuuzo ebyakajujijoji ebitubuuzibwa ku mbeera ya bbaffe gy'alimu. Naye n'ow'obutiko anzinze wano mulo taŋŋanya kutemya, lwakuba nti ekibuuzo kye mubuuzizza kibuuzo kyetaaga okuddibwamu amangu. Abamu bagamba nti waliwo omwami omu akoze olutambi n'ateekamu nti abataka balinga bayogedde nga abakimanyiiko, nga omu omutaka omu yagaye nti Kabaka bw'aba akyali mulamu. Omanyi abantu baffe bano nabo nze simanyi kyakubagamba, kubanga ekintu ng'ekyo toyinza kyogera ng'okigeza ku Kabaka. Kabaka Mayiga yabawa enkola egamba nti Kabaka akwata ku Mmengo, Kabaka alina kwogererwa b'Emmengo, Kabaka obwakabaka bwa Mmengo, Charles Peter Mayiga ye Kabaka, Charles Peter Mayiga ye Buganda, n'abakolagana ne Charles Peter Mayiga ye Buganda, tebagambwako, teboogerwako. Kaakati nno katujja kuboogerako. Gloves, omuzungu agamba gloves off. Kati wakyali kye tutya kwogera nga Kabaka ali mu buwaŋŋanguse, tetulina kye tutajja kwogera. Omwaka gwa 53 waliwo ssenga waffe yafiirwa obulamu bwe lwa kuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka. Ne ku luno waliwo Omumbejja bamututte biwala ttaka era akyali ku kitanda lwa mbeera ya Kabaka gy'alimu. N'olwekyo muleme kulowooza nti bino tetulina byakukola okuvaayo twogere ensonga zino. Nedda, tubirina. Oluusi tofuna na budde bukyogerako naye nga kikuluma. Tubirina ebyokukola naye tulina okwogera ku bintu bino ebitukwatirako ddala. Bino ebintu twabikulira mu bitambulira Mesiwa. Bino ebintu tubadde nabyo obulamu bwaffe bwonna, tetuyinza kusirika. Teri muntu ayinza kunsirisa. Kabeere Mayiga, kabeere bano abalangira ab'oku ddiba, kabeere ani, tewali ajja kunsirisa nze okutuuka nga ndabye Kabaka azze obwabwobwe musanyufu, Obuganda buladde, tujja kusirika. Ekigenda okunsirisa, oli agala nsirike mangu, tuyambe ogambe Mayiga afulume Mmengo ng'obudde bukyali. Kubanga Mayiga ajja kugugubira, ajja kugerako alemerewo, ayinza n'okufuuka kigaanira, naye enkomerero ya byonna Mayiga agenda kufuluma Mmengo. Takyaddayo kuba mwasa mu Buganda okusinziira ku bintu byakoze Obuganda, okusinziira lwe yavaayo n'alimba Obuganda, n'addamu n'abulimba, ne yeetiiyuula, n'aduula, n'amala byonna, n'akutuuka Abaganda lwe bavumbudde nti Mayiga ddala mutemu, bye twali twogera tebyali bya bulimba. Mayiga wassa omusajja ono lwomwa. Omusajja oyo kale yannuma bambi. Omusajja oyo yannuma nga simumanyi mu buntu, naye okuwulira ebimwogerwako n'engeri gye mbadde mulengera oluusi ng'alina ayigiriza abantu okutajjaako ttaka lyabwe kulitunda, ng'ayigiriza abaana abavubuka basobole okukola emirimu egyekulaakulanya nga bagikolera ku ttaka mu kifo ky'okulitunda. Mazima gennyini Mayiga mwakola olukwe ne mutta omusajja oyo ku lugambo. Era okubeera n'omuntu nga ky'okulembera tokimanyi. Mayiga yali tamanyi nti Kabaka tayinza kujja omutaka yenna ku kifo kya butaka kumufuula Katikkiro. Katikkiro tava mu bataka. Abataka bansikirano. Katikkiro ava mu bantu ba bulijjo. Kabaka mwajja Katikkiro. Katikkiro abaggyibwa mu bantu abaami ba Kabaka, ab'amasaza, ab'amagombolola n'abalala. Katikkiro mwatera okuva. Ate mulimu amasaza agatavaangamu Katikkiro, ng'era waliwo amasaza
oli mwabeera kati okusobola okulondebwa ku bwakatikkiro. Kyovala ndi Katikkiro Mayiga bwe yalaba nti waliwo ebigenda mu maaso bayinza omukyusa, Ssekiboobo kwe yatuukira n'amuggyawo. Abantu ne batuga nti banne Mayiga alabika eyasa omusajja ono nga tetukkiriza, nze sakkirizaako. Omutaka w'ekika ky'Engeye bwe yaseerera, Abaganda ne bagamba bannaye omusaka ono basemutte banne nze sakkiriza nga ŋŋaanira Mayiga nga nti ate eby'Abaganda ndowooza bye boogera si bituufu. Beetegereza baategedde batya. Naye bannange tubuluddewo okuzuula Mayiga. Mayiga kyakoze Obuganda. Waliwo omwami omu abadde mu Butambi n'aga nti ekizibu kya Buganda ye Mayiga era mugamba mutuufu. Ate nga mbadde nkibagamba nti nga Mayiga tavudde Mmengo, Obwakabaka tetulina, Kabaka tetulina, Obuganda bufa. Mayiga aligenda okuva Mmengo ng'Obuganda tewakyaliwo ttaffaali lyonna likulaga nti eno Buganda. Mayiga n'ogenda okugala Bassekabaka, n'okugala amasiro g'e Kasubi, n'ogaggalawo ne Balubuga n'obagoba. Abakyala abaabeeranga e Kasubi ku bisanja abamanyiddwa baabeeranga 124. Naye abakyala abo tebakyawera 10. Mayiga yabaggalawo, buli afa tamukkiriza kudda, amasiro yagasiba. Kakasizza kubeerawo tabeerawo. Mayiga nkukakasa toyinza kulamula bajjajjaffe Bassekabaka bana. Ggwe nojja ositame ku Mukaabya, Muteesa wa Lugembe ow'olubereberye, n'ositama ku Mwanga, ne mujje eddogo e Tanzania ne mulimansira mu masiro. Mayiga twakukoowa nnyo. Mayiga twakukoowa. Ne bw'onoosiiba mu basamize b'e Tanzania, ne bw'okola ki Katonda wa Buganda mwesimbu. Buli kimu akiraba. Katonda wa Buganda ye yatutonda nga we tuliwe waffe. Ng'era abo be bakabaka baffe. Era nga bo be bajjajjaffe. Mayiga ne bw'onoogezaako otya, ekiseera kyo kiweddeyo. Beera mugezi, tambula ove mu Buganda. Va Mmengo ng'okyalimu akassa. Niwe oba oyagala okufuuka nga bakatikkiro abalala abaaliwo. Nze nkoowodde Obuganda okumala emyaka kati 4 nga mbagamba waveeyo Omuganda atuwonye Mayiga. Nkiddamu olwale wabeewo Omuganda avaayo atuggirewo Mayiga. Kubanga ne Mukama we Museveni aganya omujja Mmengo. Twogedde ebintu bino tugamba Museveni gyeyo omusajja wo gwa muteekayo Mmengo, tumanyi gwalagira Kabaka amuteekewo. Ffe twamukoowa dda. Naye Museveni agaanye. Ate Abaganda naddala mu abaana abavubuka, ffe emyaka egyaffe myewole tugenda. Ensi eno tugibalekera, tulumirirwa nsi ki gye tubalekera. Mujje Mayiga Mmengo muleme kudda mu kunaanya. Kyekisoboka kyonna ekikolebwa kyonna Mayiga alina okuva Mmengo. Oba mulamu, oba nga tambuza bwato nga tambuza mugongo nga bwato. Mayiga alina okufuluma Mmengo. Kabaka alina okufuna emirembe gye. Tukooye okutujooga. Obwakabaka bwa Buganda tebwagala kuwamba gavumenti. Teri mulangira ali akutte mundu n'agenda musiko kulwanyisa Museveni. Teri mumbejja ali alwanyisizza Museveni. Wabula abambejja bangi n'abalangira bangi bayamba Museveni okujja mu buyinza. N'atwefuulira. N'atandika kutuleetera musajja nga Mayiga kusaanyawo Bwakabaka bwaffe. Ffe Obwakabaka bwe twayagala bwe twasaba bwali bwa mirembe kati tubwagalamu magye. Mayiga yaleeta amagye n'agazza mu lubiri, n'agazza Mmengo n'agakozesa okusibira Kabaka mu lubiri. Ffe tetuyagalangako magye kutusiba. Ffe twagala Obwakabaka bwaffe, twagala mbiri zaffe, twagala bifo byaffe bya nnono kati mubitutte. Mwe mutabangula ensi nga mugenda Nakabugo ng'ekyo mukisaanyaawo, nga mugenda Lusiiti ng'oyo mumusaanyaawo, nga mugenda Bumera nga mayinja mugaasa, nga mugenda wano ng'embiri muzijjawo, nga muvaayo nga mugenda mubba Bassekabaka. Mwe muleese obuzibu. Obuzibu buno tebuli ku bambejja n'abalangirira, tebuli ku Kabaka. Kabaka wa Buganda taluumangako gavumenti. Wadde okutendeka omuyeekera omuntu alwanyise gavumenti.
Ffe twayagala kubeera mu nsi yaffe nga tulina emirembe. Mwe mugenze mwonoona buli kimu. Kale Abaganda ekindeese okubagamba ekisembayo kye kino. Waliwo omwami yakoze akatambi ng'agamba nti Kabaka ayinza obutabeerayo nga mulamu, abataka tulabe oba simanyi bali musanga nga mulamu, simanyi na bwe byayogedde, simanyi bwe babyogedde. Naye kye nziza okubatangaaza nti Kabaka gy'ali mulamu. Kabaka mulamu. Baleme kubagamba bino biri bibatengula mmeeme, kuba omuzaana omu ali mu myaka mukazi wattu oba nga 98 99 ava kuba wano yasuziti yeebase, talina bulamu busula nga butunula. Mwegendereze ebigambo by'omwogera Kabaka kubanga Kabaka w'abantu bonna. Kati ono yalaba ku Muteesa, yamulabako Ssekabaka, yalaba ku maama waani, yalaba bulungi ku maama wa Namasole, maama wa Kabaka Mutebi. Omuzaana ono era omuzaana ono amanyi bulungi nnyo Kabaka Mutebi nga mwana muto akula. Kakati yawulira mwana we. Bwe mugera ebintu ebyo birina abantu bebikosa. Naye Ssaabasajja Kabaka gy'ali mulamu. Ekyobutamulaba abataka abagenze kennyini saagala bamulabe. Saagala kubanga bagendeddeko abataka babiri abo. Baatugambye nti abo bali compromised nnyo, basobola okukola Kabaka ekintu kyonna. Abo abataka oyo Lwomwa omupya n'oyo Mbuga kumbagamba Kyaddondo, abo bali very compromised era baatulabudde nti bali dangerous okusemberera Kabaka. Kati okuba nti egguruupu eri wamu, abantu bonna bali wamu, ekikolebwa kikoleddwa, buli muntu akoze ekisoboka, tetwagala abantu abo batuuke wali Kabaka. Mwebale nnyo okumpuliriza era nkakasa Mukama ajja kubeera naffe. Mwenna musabe abantu bano baleme kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.